Andikireko ku team yaffe y'abakyala twabadde mu ggwanga lya Zambia ya under 20 twabadde mu ggwanga lya Zambia ne tusobola okubanga tujjayo win goal emu kubuwerere nze nali sikisuubira okugamba kubamu ku bantu abatatukkiririzaamu waliggwe simanyi oba n'omulala yali ani nagonesangaeyo wansira ku isifu nagamba Uganda ffe byaffe byakomaawo naye surprising nga kye nayogerako nga tujingiramu ddala nagamba nti singa tufuna ale goal ndozaamuko okuba nti okubuildinga confidence levels zaffe okubeera nga zambuka era kyekintu ekyajja because golo y'omukyalo oyo Kantono yajja mu dakika ya 7 kyendowoozamu ko kuba nti kyali kyakwenyumizaamu kyamaanyi tiimu okugiwa rhythm oba omudigido okusobola okubeera nga ateetambula. That's why twabiitinga tiimu eyo eya Zambia enteekateeka nga bwe yali nze kulange nakyagala nnyo anti ale goolo eyo ebeere boostinga confidence tiimu okubeera nga egiwa omudigido okwetambulira naye display y'omupiira yali nnungi omanye ekyatukuba webaali wane ogundi ekadiba wano webajja juza abazambiya abo kwali kubeera nga twafuna goolo ne tujjamu gas tulegeeza paka ku dakiika esemba kyofuna bakola substitute mu dakiika mu second half y'omuzannyo batufunamu equalizer pakana nga guzikidde maliya gagole mukwemu ne quick reaction ye n'engeri gyemenyamu opponent era ndowoozamuko okuba nti bagenderawo abaana afe abalasa okubeera nga bakipushinga paka ku level ddako because katusigaza round emu yokka ate tugenda kubanga tusisinkana eggwanga lya Ghana Ghana oyo yabadde agezezaako n'okubanga akwalifyinga weewaawo ndowooza amatimu ga Africa eggwanga lya Nigeria lye libadde lisinze okulabika obulungi kuba bo basobodde n'okusambayo final babadde balwaniriddeko ku third place playoff naye bambi yonna ababadde balemereddwa okubanga bawangula ku kikopo kino so kibadde tekinnaba kubeera kyamaanyi nnyo eri ffe nga ffe Abafirika ndowooza okuva mwaka gwa 2024 ababadde bwe batyo engeri gye babadde balabikamu naye kale Uganda tugenda kubeera nga tusisinkana eggwanga lya Ghana emipiira egyo gyo gikyali kuba tujja gisamba eri mwezi gwa kutaano we tujja okubeera nga tugisambira tujja kubeera nga tulaba eggwanga lya Benin nga batunkana eggwanga lya Ivory Coast ate nga Cameroon bo bajja kubeera nga basamba omuwanguzi wakati w'eggwanga lya Kenya ne Tanzania so nga Malawi ku mutendera oguddako nabo bajja kubeera nga basamba either eggwanga lya Senegal oba eggwanga lya Nigeria babadde bakabejja ku saidi yaffe ya Africa so negyo emipiira gyasobodde okubeera nga gisambibwa mu weekend naye nga golo yaffe yabadde ya mwana muwala nate Mary Kantono yasobodde okubeera nga akuba goolo eyo kale nno ne tusobola okubeera nga tumaliriza bwe tutyo round eno tugirina mu gwa mwenda ndowooza wakati w'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 5 paka ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda mu ggwanga ligenda kubeera ndowooza lya Poland gyegenda okubeera nga ate ebumbukira olowoozamuko okuba nti talenti nga zino zirina okubeera nga zifuna exercising tukoolaba ku national team gyolowoozamuko okuba nti ey'amaanyi ey'abakabejja nga bayise ku stages nga zino kyongera okubeera nga kiboostinga confidence oba oliawo ne talenti zaabwe ku levels ez'amaanyi kale eyo nayo bwetyo engeri gyebadde etambulamu kosaide eyo mu under 20 World Cup qualifiers jjukira nti amawanga mangi already gaqualifyinga mu confederation ez'enjawulo anti kati wano ku Africa mu CAF singa tubadde batwala 8 baziba timu 24 naye kati wano ku Africa singa tubadde tugeze ne under 20 Africa Cup of Nations gye bandibadde bayitira okuselectinga amatimu ago 8 agabeera gagenda naye kati amawanga gali amalala ogatunuulira nti gorede gali gasamba dda gundi confederation zeewaabwe eyandibadde nga AFCON weewaabwe so nabo bwe batyo engeri gye balimu era olaba Abangereza nabo bana abagundi aba Europe UEFA region nabo basinziira ku Euro nga bwe yatambula ne balonda amatimu gaabwe gagenda okubeera nga gakiika mu kikopo kino ekya World Cup naye nga tujja kubeera nga tulindirira kakati n'empaka eza FA Cup zasobodde okubeera nga ziyinda mu weekend mu ggwanga lya Bungereza awo ndowooza twalina game eyali entertaining ennyo masekati ga timu ya Man City nga basamba timu ya Salford yajjanga omutindo si gwe guli awo nti mulungi tukkirize tugaane kuba ndowooza enfunda ze badde basembyeyo okusamba amatimu ga Premier League tubadde tubalaba nti babadde bakonsidinzemu goals 15 nga tebatebye goolo yonna wabula ndowooza nze disappointment gye nafuna wadde Man City bawangula omupiira buli kimu kyonna bakikola naye nalaba engeri results ne goolo gye zajjamu nga olabanga kusiitaana sigamba nti oba oliawo baali bakyusizza nti bakyusizza ku basambi
kubatwala bakugolo kipono James Trafford ne bamuletamu ba Max Allen basamba omupiira ogwo bamusayi muto abaalimu naye ate maaso obalaba nga bayungulira ddala simanyi Manchester City ekikopo kino babadde ndowooza balwanyeeko ko mu nfunde ezibadde zisembyeyo weewaawo si byemu ku ebikopo ebingi bye babadde bawangudde naye nga babadde balwana 2-23 okubanga bakyetika naye osinkana finals esatu ezisembyeyo babadde batuuka ku finals because n'ekitwaka kuba wamugonga emabega Crystal Palace yakuba bo ku finals nga bwe kyatambula so ekikopo kino Guardiola abadde akimanyi kasookedde ajja ku Man City 2016 Mahagwe yafunye gole eyasooka nga ba new signings yakajja kutimya Man City nga bakutimya Crystal Palace ekyo izo kimwe balizaamu because nadala kati nga bali defender tajja mu team eya pressure ate nzibu buli wafuna moments nga zino zongera okubeera nga zimotivating success ye n'ekyo kuba tasigala agoba ebinene so ye Musambyo Mahagwe yatema ndozo gonda yali on goal je babateeka ko pressure okubeera nga beeteba nga wokyogedeko gwakaluba mukko n'ekyo tekyewuunyisa because ebiseera ebisinga teams zinene zikola nnyo rotation oba zikyusa nnyo mu squad olowoozamuko okuba nti si eri esobola okubeera kabiriiti esobola okujja ku match day because FA Cup wetuukira okujja ligi ezisinga ziba zikubye ekkoona mu ngeri y'okuba nti zeeteekera ebikopo ebisinga okubeera ebyamaanyi naye balabika bulungi era ne bagenda ku mutero gw'okutaano kyendowoozamuko okuba nti abasobola pushinga because experience Guardiola agirina and of course n'abasambi abasinga okutambulirako ensonga apamu bakumye okuva mu injuries kitegeeza ki Manchester City nti ekikopo kya FA Cup nakyo basobola genda kumutendera guno gwe tutwala ng'ogwa round of 16 wadde eri ebeera 50th round nga beeteekerateekera okusamba ttiimu ya Newcastle kuba midweek muno tebayinaamu mupiira wabula bayina ttiimu ya Newcastle ku weekend bayina Newcastle ku weekend naye ndowooza ebiseera ebisinga ekisinga okuba ttiimu zino ennene zirowooza nti z'amaanyi ebeera rotation mu squad n'ekyokuba nti nga kiki twayogerako ku ttiimu ya Arsenal nti eri ebikopo bina naye twebuuza lwaki ate atasalawo n'agamba nti njala kumpitinga bikopo 2 oba 3 nti ebiseera ebisinga akavuyo aka kokuwambaganya kino nakiri kiviirako ttiimu z'okubeera nga ziruzinga momentum naye Guardiola yalina ebyokugoba bigazimuko ne squad depth mukotetinga okwo ndowoozamuko okuba nti kyekiyinza okubeera nga kimukolera nti asobola okumanya ndisavinga amaanyi gange ntya ku bano then nkozeseba basambi ki opponent ono okusinziira ku maanyi agaba galiwo nze ndowoozamuko okwo just kyongera bwongezi confidence ate nalabye ekisenge kyolaba nga Ruben Diaz okuva lwe yakomawo patterninga bulungi nnyo n'omusambi Mahagwe balaba nga balina ekintu ekyenjawulo kye bongeramu nti kati Pep Manchester City tekyakonsidinga biri bye tubadde tumanyi paka kati ndowooza yadde clean sheet yakubiri yamuddiringanwa ng'ovudde ku guli omupiira gwa weekend nga actually baali bakuba ttiimu ya Fulham goals 3 ku bwereere olaba nga n'ekisenge kye kibadde kiteredde ate ng'obunafu bwe bubadde businga kuba goolo zo zijja ndowooza kaseera kabadde asinga okyetaagiramu kubanga otugambye nti ligi ekubye ekkoona bingi ebiba bigenda okujja opponent baba bagenda kuzuukuka and of course n'ekyokuba nti competition ebagenda kubeera stiff mu ngeri y'okuba nti abasambi babateekako nnyo akanyigiriza ndowooza ebeera blessing gyali because akimanyi nti Champions League atuse ku stages ezinyuma Premier League ali ku taya and of course ne competition gyagenda okusamba ya final ya Carabao n'okubeera nga obola agicompetingamu kale Manchester City basobodde okubeera nga bayitawo mu kikopo ekyo tugenda kubeera nga tulindirira omutendero ogugenda okuddako ani gwe bagenda okubeera nga bakwata ebyo tujja kubeera nga tubirindirira newankubadde leero kagenda kwatibwa leero Brentford egenda kujja esambe bajja kakwata either before oba after wakati kati awo era yajja genda okujja wa Brentford nga bategedde buli omwani gwagenda okusamba kuba ndowooza awo tujja kubeera nga tusigazaayo game emwe ejja kubeera ya Maxfield ne ttiimu ya Bristol City bwe bajja okubeera nga bakolerako decision naye nabo banagenda okujja nga bamanyi ani gwe bagenda okuba nga basamba ndowooza katusooke